Navuddeyo ku nsonga okuwalirizibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti wa Uganda lino. Zino musajja muvuzi wa kapiki. Abangi ge bayita akaboda boda. Naye nzize ebbanga lino nambira mu bukulembeze bwa boda boda. Naye nga tulwanagana ne gavumenti ng'ereeta ebiteeka ku bavuzi ng'okugeza omwaka oguwedde nsonga nnyingi nnyo nga pulezidenti okuvaayo n'agamba nti ababodaboda be batta abantu abakungu abadde bajja bafa n'agamba muyimirire bw'olaba owa bodaboda gw'okengedde odiringe naye omanyi kitegeeza kitegeeza kutta bantu Katonda yatutera obutezi mu mukono gwe tutasobola kufa. So bwekimu ku byo bodaboda abantu balina engeri gye batuteekamu ne bakibuildinga nga yo gavumenti nekulaga nti omuntu wa bodaboda talina makulu era be bantu abali awo bali useless person naye nga ate gavumenti ekikoze aba bodaboda basoma abantu bali batikya ng'afuna emitwalo 23 n'abikoowa n'abivaamu abantu bali mu security ne babivaamu ne badda mu bodaboda abantu bali basuubuzi wali ku hamu yazimba mumanyiwo abantu ne Maria bwe bajjocha emirundi n'emirundi bona bali mu bodaboda. Gavumenti eno kakundi katono nnyo bwe kati era twazegezaako tulina strategy tuzizimbidde ebbanga tugenza okugamba nti kati tukyabye nga mu butuufu tulaba kyetaaga okwabya. Owa bodaboda talita ku muntu ng'alina bikizibu wa boda munne kati obwo obumu bwe njagala tukozese ngenda kutambuza obumu obwo mu ggwanga muno buli munnayuganda yenna amanyi nti anyigirizibwa atudde mugongo alabe ekitugenda okukola. Bayibuli eyogera kabaka Dawudi yakozesa nvuumuulo ne tuyinza obutakozesa nvuumuulo ne tukozesa obumu bwe tuyina onfuna bulungi Goliath tugenda muwangula. Bukyanga balangirira okulondebwa okwa 2020 mu general elections ez'okukyusa omukulembeze w'eggwanga omwaka guno oba akalulu k'omulundi guno eno tulabye abazze okwesimbawo ku ntebe yo oba abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga omulundi guno eno ng'ennamba esukkulumye. Awo twogerera bino eno mu Uganda tulina ba presidential aspirants abasukka 4 naye nga bano bonna buli omu alina goals ze oba alina ebiruubirirwa bye n'ebigendererwa ebimuleese okubanga yeesimbawo era nga tugezezzaako okubanga tuwagala okunoonya abantu bano eno batubuulire ki ekibaleetedde okubanga bavaayo okwesimbawo basasuliddwa ki ekibaleese kubanga wabaddewo abantu bonna goal gye babadde bapushinga ennyo majority babadde baagala President Museveni abeere nga runninga ne mukulu Kyagulanyi bokka naye right now tulaba abantu ab'enjawulo bavuddeyo so twagala kumanya goals zaabwe ziri ki era tugenda kwogerako nabatubulire lwaki tebalekera Kyagulanyi oba lwaki bakola kineno kye bakola batubuulire n'ebiruubirirwa byabwe batuweemu n'ekubibakwatako. Essaawa zino eno ndi Kosovo wondabira wano omulungi ndaba era nga geeti eno wenyimiridde we wali omwami oba yetwandiyise nga geeti ekutwala mu State House ey'omwami omulala eyeegwaniza entebe y'obwa president. Bw'otunuulira geeti eno kuliko ebigambo Maama Nakazi Memorial 2 Timothy 4:7 kuliko n'akapande wali waggulu house for rent tetumanyi oba State House mulimu ebisenge ebipangisibwa n'ebyo byonna tugenda kubimanya katugende twogere n'omukulu atubuulire. Okay, munegateeko tuyingire munda tumulabe. Okay, tutuuse tuli munda kati mu gate oba gye wandiise nga State House mu kaseera kano eno kubanga omuntu eyeegwaniza entebe y'obwa president bw'asula. So bw'obeera ekintu ekyegwaniza kitegeeza oba olina otandika okifiiringa otandika okufuna vibe eyo kubanga kati bw'obeera oyagala kuba president era ennyumba yo bw'olina tandika giyita State House oveeyo ng'abimanyira dda. Okay, ndi n'omwami wano eno omu ku ba presidential aspirants 4 be tuyina mu ggwanga 4+ by the way bawera namba 5 ate nga bayinza okuba bakyeyongera kuba enamba tenabeera official naye nga beba abaliwo essaawa zino eno naye nga twagala kumanya biki ebyamuleetedde okuvaayo okwegwanisa entebe eno kuba eno entebe esinga obunene mu ggwanga tuwongere n'omutegeera kuba abamu ku muyinza obba nga mbadde temumanyi abamu muyinza obba mbadde mumumanyi so abatamanyi mugenda kweyongera mugenda kumumanya ababadde batamanyi mwongero ababadde bamumanyi namwe mwongero mutegeera
tubeere nga tugenda naye katwayemu naye nga kasooke abeeyanjulira ababulire ku mannya ge ababuuze nako then tugende maaso n'ekyatuleese. So nsanyusa okulaba. Kale ssebo nange okukkiriza n'ojja n'otukyalirako mu state house yaffe ey'omuntu w'owansi erungujjawo ne Kosovo. Yesebo mukulu abalabi bange bandyagadde okulaba ku mannya kuba saagala kujjula bitayidde. Njagala gwe ababeegambira amannya go bakutegeere kuva mu ggwe. Okay. Abatulaba n'abatuwuliriza mwenna amannya nze Lubowa Tone omusajja Munnabuddu oba abasinga bayita Munnamasaka. Navuddeyo ku nsonga okuwalirizibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti wa Uganda lino. Nze omusajja muvuzi wa kapiki abangi ge bayita akaboda boda. Naye nzize ebbanga lyonna nambeera mu bukulembeze bwa boda boda. Naye nga tulwanagana ne gavumenti ng'ereeta ebiteeka ku bavuzi ng'okugeza omwaka ogwedde twalemesa etteeka nga baleese tulina okuwa working permit nga tulina n'okuwa n'omusolo ne tuzizisitinga ne tweyiwa ku luguudo. Nze nga mbadde coordinator wa boda boda mu ggwanga nenkola strategy ne tugenda. Security yagenda tulemesa ku Kampala Road yawo ng'otuuse ku Bank of Uganda okuteerawo emesi yange nga parliament twagiyingiridde. Era security yo nkimanyi yalabamu weakness zaayo. Naye ng'ekikulu si kugamba nti buli kimu twagala okuwakanya gavumenti, tubadde twagala okuwakanya gavumenti. Naye bingi bye tulaba ebadde bitatambula bulungi. So ebimu ku byo nga okulunyigirizibwa oluguudo lwa Namirembe Road Lumu Street tubaddeko abavuzi abawera 2,000. Bino ebya COVID bigenze okujja okutulagirira ddala nti ekinyuso abasajja tebatwagala ng'olwedde twakiraba dda kubanga abantu abaali awo bonna technically babagobawo nga tebalina we batayadde. So ensonga nnyingi nnyo nga pulezidenti okuvaayo n'agamba nti ababodaboda be batta abantu abakungu abadde bajja bafa. N'agamba muyimirire bw'olaba owa bodaboda gwekengedde odiringe naye. Omanyi kitegeeza? Kitegeeza kutta bantu. Katonda yatuteera obutezi mu mukono gwe netwasobola kufa. So bwe kimu ku byo bodaboda abantu balina engeri gye batuteekamu ne bakizibuildinga nga yo gavumenti nekulaga nti omuntu wa bodaboda talina makulu. Era be bantu abali awo bali useless person naye ng'ate gavumenti ekikoze. Aba bodaboda basoma. Abantu bali batikya ng'afuna emitwalo 23 n'abikoowa n'abivaamu. Abantu bali mu security ne babivaamu ne badda mu bodaboda. Abantu bali basuubuzi wali ku hamu yazimba mumanyiwo abantu ne Maria bwe bajjocha emirundi n'emirundi bona bali mu bodaboda. So bodaboda ebadde gye yamba abantu emirundi mingi naye ng'ate abantu bagimanyi nga nti tulina omugaso. Kati bodaboda abantu industry ng'eno ewera millions nze ebimu bye tuli mu nkolako manifesto yaffe. Industry eno eya bodaboda ewezaamu abantu millions 12,600. Millions 12,600. Bodaboda zokka abantu abali mu bodaboda bakabali millions 12,600 mu Uganda bawera millions 12,600. Tulina boda mmeka mu Uganda yonna? Nze mbaze zange kubanga research gwenyina wabavuzi mu URS basobola kunzikiriza kugendayo kumanya kukola research meke zingide mu ggwanga. So nembala ekibala ekyange ennyo nti ababodaboda bwe tubanga luyiteemu eriko n'ensi 19 buli wa bodaboda millions 12,600 asobola okunywa lita 3 olunaku. Lita 3 olunaku kitegeeza obeera okozesa abantu millions 12 mu nkubisaamu enkyangu ennyo buli lunaku. Mu ggwanika ly'eggwanga tuteekamu obuwumbi 68 mu 4 olunaku olwo. Buli lunaku muteeka obuwumbi 68 mu 4 mwana obuwumbi 68 mu millions 4. Okay, 68.4 billion. Exactly. Ze muteeka mu ggwanika ly'eggwanga sibaze misolo mirala. Kati omuntu alina industry efaanana bweti gwe buvaayo n'otuyita akajiiko kyekirimu ekituwalirize kugamba tetuli kajiiko ne tukyusa olulimi ne tugamba gwe kajiiko. Otegedde?
gavumenti eno kakundi katono nnyo bwe kati era twazegezaako tulina strategy tuzizimbidde ebbanga tugenza okugamba nti kati tukyabye nga mu butuufu tulaba kyetaaga okwabya tebakulimba teri asobola kujja Muzeeyi Museveni mu buyinza okujja ku ffe aba bodaboda twazimba dde obumu era buli muntu yenna akimanyi owa bodaboda taleta ku muntu ng'alina bikizibu wa boda munne kati obwo obumu bwe njagala tukozese ngenda kutambuza obumu obwo mu ggwanga muno buli munnayuganda yenna amanyi nti anyigirizibwa atudde mugongo alabe ekitugenda okukola tukkiriza mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya newekaba scientific exactly fe tumanyi akalulu bakataddewo era tugenda kugenda mwako ne tajeti tumanyi weggwera nti batajetinza olunaku luki lumu bwe ruti webagenda okukolera obuvuyo ne tubalaba my friend tetubazegezaako tugenda kukola ekyetaagisa mu mulembe gwaffe tukyuse eggwanga lyaffe mukulu luba watone so tuwaddemu insight yo naye okusinziira ku bigambo bye wakwogerako nze okusinziira ku ndaba nga ofokasinze nnyo ku baboda bannayuganda abalala bo bakoleredde kikuba kati oyagala beera mukulembeze wa Uganda so aba bodaboda naye ndaba ofudde nnyo ku industry ya bodaboda yendeese naye nga obulumi obuli mu ggwanga mbumanyi ng'okubbibwa abantu ettaka abantu tebagobaganyizibwa ku ttaka nga teri buyambi n'ogenda mu malwaliro twali malwaliro ddagala eggwanga ne libeera nga lisosoddwamu nga mulimu abaana n'ebyana kino kyogerwa nze gwe tosobola kyogera genda embalala olwaleero luno akedi nzigule kinako obukakafu nze nkyogedde nkugambye genda embalala emirimu gitambula nga bulijjo bukwakku naye feeno akedi bakyagamba you see you know what naye nkugambye embalala bakola ki nze nkoze far research mu ggwanga lyonna n'entambula nemanya ebitambula nemanya ebinyigiriza omuntu wa wansi kati nze njagala nkugambye buli mulembe Katonda aleetayo abantu nze nzikiriza mbyawandiikibwa ndi musajja mukkiriza nzikiriza mu bayibuli eyogera kabaka Dawudi yakozesa nvuumuulo ne tuyinza obutakozesa nvuumuulo ne tukozesa obumu bwe tuyina onfuna bulungi Goliyasi tugenda muwangula nga tetunaba kuwangula Goliyasi nandyagadde okumanya okusinziira ku mulimu gw'oŋŋambye nti oli muvuzi wa boda gino gye gimu ku mirimu eginyoomebwa mu ggwanga so osuubira onaasobola raisinga ssente ezeetaagisa kuba oba president si kintu kitono kyetaagisa just oku nominations zokka ssente nnyingi then campaigns ssente zigenda kuyiika ssente zino weetegese financially kuba gavumenti etteeka lino lye baakatereeza erya elections bagambye nti tokkirizibwa kufuna ssente oba kuva bweru wa ggwanga oba mu bitongole ebyebweru so kati gogenda kikola otya nga bwe nkugambye nyina wensinzidde nti aba industry ya bodaboda bebambirivingiddemu ne bagamba it's a time to change everything abantu bennyina already abalina obulumi bembesinzeeko tubeera milioni 12 kati milioni 12 niwe tubeera abantu kakadde kamu owooza omuntu ne bw'aba akwadde 10,000 tuba tulina sente mmeka buli muntu ng'aleese nusu 10,000 saagala nnyingi ndowooza oba mu kawumbi kakati akawumbi tekakola kalulu kasobola sina kyenjagaliza muntu w'ebweru nti agenda okunfata ettinga luno lwoya lwa mu nnyindo ffe bannayuganda ffe tugenda olwejja nfeeka mu gundi mu nnyindo mukuluba otunnyonnyodde n'otugamba strategy yo gyondaze ndabye nga yo nnungi bulungi nti abantu 1,000 abantu kakadde singa buli omu abakuwa 1,000 osobola oweza akawumbi si kumpa okutereeza okulaba nga tumalawo embeera eno kale ne bwabeera takuwadde nga aziwadde okulaba nga tumalayo embeera eno ekintu ekimu ku bye tumanyi ku bannayuganda si be bantu abanguba okugyamu ssente ebyo bintu bitera kukola eri mu bazungu mawanga nga America ago abantu baayo bo baakula n'endowooza yaabwe yanjawulo kuba ewaffe wano so bo basobola okikola ekyo naye wano e Uganda kizibu so olina ntegeka ki okulaba nga osobola okumatiza abantu bano
basobole okukola ekyo gwe kyogamba. Mugana wange nkugambye mu ntandikwa ti bino sinze lubowa gwotunuulidde ttone manya kino ekizibu kya ggwanga lyonna. Mu kubanga ekizibu kino kya ggwanga lyonna tekyetaagisa nze kubeera bw'omu, wabula nkugambye Abannayuganda abalina obulumi soogera ku bali era bali abali waggulu baleke ne twafunye chance ku luno tebana we baddukira covid ono abatadde muno gye badde bazijja gye bazimba ebizimbe eri tebana we baddukira. Njagala Munnayuganda alumwanga bwennumwa ne bwana abakuba tenesi 10 ne bwana abeera akubye campaign oyo gwe boda boda oyo wabyanziza oyo wa stage wabeera awo wagenda okukolera omulimu guno. Tulina strategy nnungi nnyo ezigenda okukola nkukakasa lwakuba nti ono politics nenze nkugamba nti tuyina ba coordinator eggwanga lyonna. Tetulize kuzannya, tetulize kugezaako. Twakoze strategy ezigenda okutwala Muzeeyi Museveni okujja mu buyinza. Tetulize kugezaako. So era nkukakasa gwe otunulire kya ssente kino tekiri ku ssente. Kiri ku mutima gw'eggwanga okugamba nti tugenda kununula nsi yaffe. Kiri ku mutima naye nti era ssente zeetaagisa mukama. Yes. Kubeera twetaaga ssente okyusa ensi. Bwe bulwadde bwe baateeka mu Bannayuganda buli kimu tulowooza ssente. Naye akasente akeetaagisa nkugambye naye kaba kawumbi bw'obanga oyo abantu miliyoni 12 kugambye bw'ababeera abantu miliyoni 12 kitegeeza buli muntu ne waleeta nusu 10 akalulu kaba kawedde. Oba keetaagisa ki oba keetaagisa ki 10 kimu bwe kiti kyogamba nusu 10 kiyinza okulema Munnayuganda okuleeta. Oyogera ku miliyoni 12 zino. Wabula kyenjagala tufune bulungi. Miliyoni 12 zino zonna wazituuseemu abantu abo bonna b'oyogerako wabatuuseemu ne bakugamba nti tuli mabegawo oba just okozesa statistics nti engeri gye ndi Owa Boda banange bajja kumpagira. Nze byenkoze bimala okunkakasa nti tulina okujja omusajja mu buyinza because byenzize ennwanirira byamala dde okunteeka mu position gye ndimu. Era Owa Boda n'Omunnayuganda ali eyo njagala atuwe chance tulekedde bannabyafuuzi ebbanga ddene nga batulimbalimba. Njagala Munnayuganda ali eyo tulowooza nti ngenda kujja bw'omu. Njagala olwaki njogera nnyo ku ba boda buli kifo kyonna twasazeewo tugenda kyesimbamu goza tugenda kikola tutya. Oba obeesinze ku kya ssente kyo tunuulidde gwe manya luno olutalo lwa nsi yonna tugenda kununula ggwanga lyaffe. Njagala Owa Boda abadde ajja mu maaso go n'omulabanga mu element ndala ogenda kutandika omulaba omanye nti abasajja bano government eno etamanyi ku planningira abantu yabaleetera okubeera webati so si kugamba nti webati balina okubeera. Nkulubo abantu bonna betulaba presidential candidates oba aspirants betulaba essaawa zino betumanyi buli muntu avuddeyo ng'alina ekibiina ekimuendosinze. People Power yaendosinze Bobi Wine. Mukulu FDC yasaba Dr. Kizza Besigye yagala akomewo. Anti ena Major General Mugisha Muntu. DP Norbert Mao okwera buli kibiina kirina gwe kyaendosinze era buli muntu azze kuba president oba aspiring presidential candidate alina ekibiina ekimuli emabega. Naye gwe obesingidde kuba boda wabula tetunnaba kutegeera olukiiko bwe luba lwabadde oturayika tetwaluwuliddeko naye nga twagala kumanya olukiiko lwabaddewo ababoda ne balangirira nti ono gwe tugenda okuleeta ku kifo ky'omukulembeze y'eggwanga lino eno oba just gwe wavuddeyo n'oyita mu bantu bonna bagala naye ŋŋende oba kinkoze bubi kuba nze nsazeewo okuvaayo olwaleero naye bwe nkugamba nti ndi coordinator wa boda mu ggwanga sikyeyita manya buli kibiina kya boda wano kirinamu omukono gwange ate omukono gwange nga tegwali gwakuba nti twagala kujja ku ntebe gwali gwakulwanira mulimu ne tugenza okulaba nga kiganye ne tusalawo tukyuse enkuba tujje sigera kujja bw'omu kubwe mupija kubalaba aba boda kuba kansa tujja kubalaba kuba aba meyo ojja kubalaba kubwe rusibo ojja kubalaba omusingi gwaffe ongambye ku bibiina ebyobufuzi ebibiina tubadde nabyo St. Charles Botham zona nsavingiddemu ng'omukulembeze naye time ebyo ebibiina twabizimbira ku musingi gwa byabufuzi sakala mufune bubi twabizimbira ku musingi gwa kulaakulanya mulimu na kulwanirira mulimu naye kati olwaleero ebibiina weebiri si bya bufuzi kati bino
obeera mu kibiina kyo nti wa kibiina gundi naye olw'obulumi bw'eggwanga ogenda kujja ku boodi kuno ate asyasigaddeyo ojje mu Uganda kyusa obulamu ye moto yaffe oba ye pressure group yaffe Uganda kyusa obulamu Uganda kyusa obulamu pressure group y'aba boda boda si aba boda boda bokka naye omuntu omulala alaba nga ekintu kyewunzise tujja muwa kadi yaffe tujja Uganda naye nga basically tulina wetubesinze ekyenjagala okutegeera oba omulabi wange kyandyagadde otegeera nti ebibiina bya boda byonna ebiri mu ggwanga byakwenda osinze ne bigamba ababoda ku mulundi guno twagala bukulembeze ono gwe tujjeyo ng'agenda okukwata omumuli gwaffe mukulu watto naye agenda otukwatira tooki atutwale mu state house kyenjagala okumanya ababoda bakukkiriza oba okyabayitamu tonnabamalayo muganda wange eggwanga lino tetukimanyi bulungi bwe tuba tukola omulwanyi omulungi olekayo olina weyerekerayo tosobola kuba mulabe n'omulumba n'omuteega sayidi ne sayidi omulekera wo wafulumira kakati ffe tubimanyi era ababodaboda bepangaliramu bwe tuba nga tubibaddewo tulina wentuula gye tutuulamu ekyo ekyamanyi kirina kyesigaliza nenze nkugambye linda ku ballot paper tuve ku ballot paper olinde akalulu tukagendemu tukawangule ffe akaffe tebakabba kyenja okutegeeza mugenda kakuumisa ki kuba tulabye obululu bw'abantu betusuubiramu b'amaanyi bulijjo bw'olowooza nti basobola tebasobola kubanga baba irina ebiruubirwa byabwe birala naye ffe omuntu owansi alumwa amanyi kyekitegeeza okusula enjala amanyi empewo y'ebweru amanyi nti omuntu afa wali nga eddwaliro twamuli ddagala ffe tusobola okukyusa eggwanga lyaffe ogambye akalulu kammwe tebakabba mugenda bukodyo ki obwo obupya bwe muleese mu kukuuma akalulu bwe tubadde tetulabangako kuba te this time round akalulu kali batugaye kali scientific ogenda kukuba akalulu oddeyo ewaka ogenda mala okutiikinga wali omuntu wo omala ogenda ewaka kuba tetwagala mujjuzo waliwo omusajja omu munnabyabufuzi munnange yagamba ekigambo nti amateeka galinga kiyumba kya nabbubi nabbubi omumanyi nabbubi akola akatimba ke ne kajja akawuka bwe kajja kanga kuli n'akalya naye akanyonyi bwe kajja kayitamu buyisi kakati amateeka g'otugamba gakolebwa muntu naye ffe tugenda kukuuma akalulu all means okulaba nga tugenda mu buyinza nkululuwa omulimu gw'okola gwokka guleeta okutya mu muntu ali eyo ayeetegese okuba nga akutiikinga ku ballot paper kuba omulimu gwa bodaboda simanyi oba ffe be bagamba obubi naye tuzze nga tulaba nti abantu abalemeddwa ensi abantu abalemeddwa okusoma ba drop outs be bagenda mu mulimu gwa bodaboda so omulimu guno eno abantu baguyisaamu nnyo amaaso bagaba bagulimu tebasoma bw'aba yasoma empapula tezaawera kyekyamugjayo n'ajja mu boda so kati njagala otubuulire empapula ezikukkiriza okwesimbawo kwa president kuba kyemanyi qualifications ziri ku senior 6 oziyina kuba munnayuganda ayinza okukussaamu obwesigwa bwe n'otuuka wali ne bakugjayo ne bagamba omusajja empapula tezaawera so njagala otukakasa oba empapula ezo ddala oziyina kakati muganda wange nagambye abantu kino olw'okuba gavumenti eno temanyi kupulaningira abantu eroozesa abantu nti ababodaboda tebasoma eroozesa abantu nti abali mu butale tebasoma naye olw'okuba temanyi kukolera abantu buli mwaka badde batikira abantu abaana mu university ez'enjawulo mitwalo na mitwalo naye bafundikira bagamba mumaze okusoma ne mugende mu foomingewo emirimu olowooza balagawo abantu abo be bano abali mu boda be bano boosingana mu butale nze strategy zetuzze nazo tuyina enkola gye twagala okukola teri nsonga lwaki ab'obutale tubaterawo banka yaabwe teri nsonga lwaki industry ya bodaboda okimanya bodaboda abawera milioni 12 tebanawadde ambulance naye nkugambye omusolo ogw'oluva ku musolo ku liiteemu ne ambulance bwe kati akamu kalema gavumenti eno ababodaboda singa balina amasomero agaabwe singa balina university zaabwe sekita bwogenda nti bano ba butale singa balina bakwasiza nti balina amasomero agaabwe naye ebintu bino olw'okuba nti abasajja bano tebanyi kupulaningira ggwanga nebibasinganawo babimalawo bumazi okimanyi nti eggwanga lino terina kintu na kimu ne bwogenda mu kyoyita nti water Uganda National Water weri
twale mu covid go olabyeko amazzi ge bakusalirako basazeeko ntino tibagasazeeko kasente no tebasaze olabyeko umeme nga bagisalako ku masazi kati tebawola naye nga ebyo ebitongole byalina kuba yaggwanga kati gwe bakulaga nti bya bweru babitunda dda tebamanyi kukola wabula bamanyi kukama tosobola kama nti jota wabisagaze ffe tugamba twagala buyinza ebintu byaffe tubizze mu strategy tubizze mu buntu wa wansi ebintu gavumenti ki ebeerawo nga terina kyebeesinzeeko kati mwe beesinze kuki ngamba munna Uganda ndaba akkirize atuteekemu obwesigwa na nze nyina olugero lw'entera okukozesa bajjajjaffe bagamba atamanyi mpewo y'emagombe tawa mufulubugo kati ffe abamanyi empewo y'emagombe bwefuuwa nti omuntu afa mu butuufu ng'eddagala tewali omuntu abeera awo indasitule ennene nga eyo gye nkugerezako ya bodaboda nga kwadde kambyulensi tekaliiwo omwana ne bamutomera nga talina buyambi bwagenda bujja naye nga nabo babeera nga tobataddemu ambyulensi yo nobagamba no buli wa bodaboda agenda kusevinga nga nusu bibiri lunaku lumu okumala emyezi 3 baba balina banka eyaabwe nga gavumenti tolina kyobakoledde naye tebamanyi bapulaningira kati tugamba bwe tuti gavumenti eno tusooke tugize ebbali tutereeze eggwanga lyaffe twagala ekisanja kya myaka emeka tetwongerako mu myaka 5 ogenda bomazeyo buli kimu tugenda kuva ku bodaboda eggwanga lino lidduke okusinga ekizungirizi nzikiriza ddala nga bwenti bwe kino okukolebwa njagala tutegeere bulungi ensonga zino kubanga omanyi oyogera nnyo ku baboda ate abantu abali eyo ekintu ekiyinza okubaleetera okulooza nti omukulembeze ayagala eyeegwanyiza okubakulembera ate naye ayinza okujja nga akolerako bantu be bokka simanyi lwaki toteekamu Uganda yonna mu bigambo byo singa kubeesinga ku baboda nkyogera nnyo bwe ntyo nti basically nyina wembeesinze mu kubeesinga ku bantu abo be bantu ababadde basinga okuyisibwamu obubi nenkugamba ugamba nti njogedde ku bano nenkugamba abakyala bafe abali mu butale abantu bayokibwa ebintu mu bwino emirundi n'emirundi wali ku paka yadi ngulaba balagawa abantu bozze bagobaganyizibwa ku mataka tobiraba kati anayina okununula eggwanga lyaffe oza agenda kuva mu Amerika feffe nyini banna Uganda twasazeewo fe omuntu wo wansi tebakulimba teri agenda kukyusa abantu bali tebabimanyi ffe tuli ba field man bali bayita bayekera kati akalulu kano kagenda kubeera wakati w'abayekera ne ba field man olabe eggwanga lino bitakyuka mu bigambo byogambye nti gavumenti eno eremereddwa okuplaningira abantu ba wansi netuuka n'okufaananya omulimu gwammwe ng'ogw'abatasoma olina example gy'ompadde nti singa wa boda bamugamba nti buli lunaku sula nusu bibiri buli wa boda ali mu ggwanga Uganda nabeera ng'asula ebibiri mwandibadde SARS nemulina banka yammwe obadde coordinator wa boda ababodaboda mu ggwanga lyonna obadde mukulembeze mu bibiina bya bodaboda ebyenjawulo njagala ombulire okozeewo ki kyokozeewo okulaba nga projects zino eno njagala kale ondage steps z'oteekinze ondage ne wawe ebyaganira kyekyabiremesa bwobeera olina projects wali otandiseeko kyekyaziremesa nze kankubuulire eggwanga lyange nvudde mabega nga nfolowinga ebintu bino ababodaboda twabeerawo n'embeera ya budala kitatta bwe yamala okuvaawo sogoyo nga tugimaliriza twayagala okulonda obukulembeze obwowamu n'olwokuba gavumenti emanyi nti eno sekita erimu abantu bangi yagaana okukkiriza obukulembeze obwowamu negamba no gwe beera n'akakundiko gwe nawe beera n'akakundiko beera nawe n'akakundiko nga buli programu yonna gy'oleeta esobola okugasitira abantu owamu tesobola kukola kyobeera opulaninze wano nga bakirinyamu mugenda okukola muti nga bakirinyamu naye era tugezezzaako okukola ekimu ku byo twakoze twatandikawo twasiŋŋana embeera nga mbi abaana babawa piki ku milioni 9 neŋŋenda nkolagana n'ebibiina byange ebyobufuzi ebyabakulembeze bannange tutandikawo embeera yokubanga tugalantinga omwana wa boda because tulina sente ate ffe kyetwatwagala okugezaako okugaddinga abantu tubayigiriza okusevinga ng'ate bannabyabufuzi bakirinyamu ne tubakwatira ne tukola ne OMU ne banks ez'enjawulo
banka ngobugoba bwayo butono omwana ngayinza okuvuga piki ku milioni 4 ate sinimwe emitwalo 6 segera nenga twasingana ku milioni 9 kati sente ezo twazijja ku banka netuziteeka mu bantu kati government olwokuba nti ye ine ebirubirwa byayo eri mu politics waayo egamba piki zino z'abaani piki ezo za amabanka abantu fengane fetu abagaranti nga bugarantinzi kati ye bwamanya nti ono abadde mu bofam ina piki 8 how zijja zitya so bambi toyina sente naye olwokuba nti abantu bobamanyi n'otondawo embeera n'obawa mpola nga bazayo mu kibanja mpola n'ogamba nti ono wabadde wa sentyale ne mbawa mpola nti kino kibiina ki tikono cooperative ne babawa naye nga government yo nga yo tena weeteereddemu wadde ebibiri sako ne tuzikola tuzijesalinga ne batulimbalimba kwasi tebatuyiwa kakati lino eggwanga bulisi bwa Kabaka nti balina kubeera bo mpaka sikiriza nakyo tusobola kumala kubajja mu buyinza ffe tuleete endowooza yaffe bemulaba abantu b'owansi sinze siggwe nga buli omu aleese ebirowoozo bye tukyuse eggwanga lyaffe kuba kakati piki ze tugaba ziri ku insurance luli byetaaliwo omwana nga bamutwala ku piki avuze milioni 9 nze kamwa kwogera olwo kampani zesijja kwogerako nazirumba ne bwe nazirumba ne bagenda mu parliament kampani ki sijja zoogerako nga tugende sijirumbye kubanga yamala neetereeza ne tudda ku board najirumba bwe najirumba ne bamanya ensobi zaabwe nga abaana bamuwa piki sente nyingi tebamuwa ndagaano abaavuza atuuse ku sente zitegerekeka nga bafiriizinga nga bamukwata sente nga bazitwala ne piki bagitwala nze nakikola ne gurupu yange abakirizanga bwenzikiriza naye bamanya nti embeera eri bweto ne badduka mu parliament okwetaasa kwa Mchalo Kadaga muntu mulungi mu government yeno omuntu mulungi n'abateekako embeera ne bakyusa ebintu kati olwaleero omwana watugende wadde covid abadde naye agirina piki ne bambi ye avuga omuvuzi owansi ne tamanya ani yamuleetera mbeera eyo kubanga ekola ki kati ffe omukulembeze kyekyo olina okukolera abantu so sikugamba nti noonya linnya nno erinnya nalikola dda era ojja kulaba nga nkugambye tindako nga tuzaayo empapula ojja kulaba ekinaabaawo ffe tetumanyi kubanga simanyi bwogenda tulimitinga because tulina okugenda tutwale empapula zaffe ffe tetumanyi gwoba ogenda tukoterawo misanvu omuntu alina okweyagalira mu nsi ye otegedde gavumenti erina kutukuuma n'ebyaffe kati yo yemanyi oba netulemesa neffe tugenda kuzzaayo ki onaabeera tomenye biragiro bya mukulembeze bya covid nakugambye bwe nti amateeka sirina lukalala naye amateeka nagambye galinga kiyumba kya nabbubi gakwata munafu okyeni yakoze eki twakirabye twakirabye minisita yavuddeyo n'aclarify nga naga yabadde agaba masks ate namana nagamba biri byemabega polisi bwe yagambye byemabega bamaze okubagana tetuli basiru nga bwe balowooza nkugambye lino eggwanga abantu levo kwe balabira ebintu ndala nnyo buli kye tukola kyonna tumanya amateeka bagaleetera ffe kutunyigiriza naye nkugambye ffe tujja kugenda kwewandiisa simanyi oba tunagenda bameka naye nze kugambye tugenda kukola ki oba tugambye na pressure group Uganda kyusa obulamu oba Uganda change life Uganda change life oba Uganda kyusa obulamu njagala okinnyonnyola omuntu ali eyo akulaba essaawa zino nga ye ekintu ekyo gwe mulundi gwe ogusooso kiwulira ayongera okitegeera otubulire ne Uganda kyusa obulamu yatandika ddi emirandira gyayo giriwa visions mission yammwe okagala tubulireko ku bikwatagana ku pressure group eno kiddala ekyagireetera okubanga etandikawo akakati pressure group eno twatudde n'abakkiriza nga bwenzikiriza netuformingawo pressure group si kibiina kya byabufuzi nti kijesalinge eno pressure group nga bwomanyi pressure group endala nzisuubi zaaliwo ne kati eno pressure group gye tukkiririzaamu nti tuzze tukyuse ebintu pressure group eno atagimanyi Uganda change life oba Uganda kyusa obulamu ntunulya munna Uganda akwata sente
ninga tamanyi nti sente zakwata sizize za muntu zani sente eza Uganda sizizo za muntu Muzeeyi Museveni ng'omuntu kyotegeeza bwe mba ne sente zange wano mu nsawo ate ziba za Mwai Museveni kyenjagala ombuuze otya anti kyenjagala nange nnyonnyole kakati mu Uganda akatono ke nali nsomako batusomesanga ebivaamu eggwanga okubanga likulaakulana twasomanga kofi Uganda mwejja sente tobacco Uganda mwejja sente kati olwaliro sente za Uganda oyimanyi kireeta sente koyina gemu paaka kebera ku sente ezo zoyina mu nsawo sente ziriko gemu paaka yani zizo gemu paaka za gwanga naye gendayo mbuulire za muntu ogu ekintu kino yakifunza fenna natufuula abaddu be mu ggwanga lino Uganda sente zaffe mu nsi yonna oli munamawulire yakola research ffe tulina nooti 2 ku sente ku lupapula lumu olina olupapula olw'olukumi olina n'ekinusu eky'olukumi how batubba technically olwatano we luli baida nduddo dolaba naye nga bagamba ekyayirigo ttenda ya ggwanga nze nkugambye bino bingi nnyo olw'okuba budde butono naye nze nkukakasa bye tumanyi ebyetaaga okukyusa mu ggwanga lyaffe bingi lwaki tuvuddeyo tolowooza nti abantu basoma economics bali eno mu boda naye nga bamanyi ekyokukola gwe tojja kuŋŋamba nti nooti 2 zikola kuno kintu kyekimu oyinza butakitegeererawo naye nga already baba bakutwala dda bakuzingako njagala okinnyonnyole nkitegeere ekyamazima amatuufu ekimu ku sente zaffe wano eggwanga kiki kye mutukola ekivaamu sente olina kyomanyi nkugambye naye yali national water tekyali neyali umeme tekyali tubadde mu mbeera enzibu wano eggwanga lyaffe we lyalibadde nga gavumenti wetuyambidde nti mazzi tusazeeko masanyalaze tusazeeko wakirabyeko tukyagenda mu mbeera eno wabula bino byonna kyenyanya kivunda kitwe ne bwe tunayogera ennyanja ne zikunkumuka nga bannayuganda tebamaze okukkiriza tujjewo omusajja ono tekigenda kukolebwa naye bwe tumala ne tujjawo omusajja ono nadda ebbali nga tukkiriziganyizza nga bwe nzikiriza ne tumuteeka ebbali tugenda kutereeza eggwanga lyaffe nkugambye emyaka emeka tetwagala mirala tuyiza kutereeza byasoba tugende mu maaso tonnyonnyodde Uganda kyusa obulamu nze n'oyo ali eyandaba essaawa zino atulaba njagala otutegeeze bulungi otubuulire ensonga lwaki omuntu yandibadde ava mu kibiina kye ekya subscribingamu ekya DP oba FDC oba NRM oba ANT ekibiina kyonna kyonna ekyebyobufuzi kyalimu ajje yeegate ku pressure group ya Uganda kyusa obulamu biki ebyenjawulo bye mulina mmwe ebyenjawulo ebisookerwako nkugambye tuli bantu ba wansi ffe tumanyi embeera y'abannayuganda ffe tumanyi nti abantu babagoba ku nnyanja ne bateekako amagye emirimu gy'abannayuganda ne giggwawo ffe tumanyi nti omuntu eyali mu katale k'owino ne bamuwokyera emmali emirundi 3 nadda mu kyalo ffe tukimanyi ffe tumanyi nti omuntu asula enjala ne bana abavuga zero mileage tebamanyi nti waliwo omuntu ayasula nga talina mitwalo 5 mu nsawo teri muntu agenda kikola ekyo nze nkakasa buli mulembe Katonda alina abantu bakozesa Katonda bw'abanga kwekukkiriza kwe tugenda kukyusa eggwanga lyaffe kubanga nze akkiriza mu byawandiikibwa teri nsonga lwaki tugenda kulemererwa Gwalese tugenda muteeka ku ttaka nze ebigendererwa byaffe bingi manifesto yaffe ojja gisoma tujja gibawa eggwanga ligimanye ebiruubirwa byaffe biki lwaki twetaaga okuvaayo okukyusa eggwanga amangu ddala nnyo tugenda kuba manifesto emaze okufuluma tugitegeeza eggwanga mukulu Lubowa njagala osooka otunnyonnyole bulungi olina ekibiina ky'obufuzi kyonna ky'osubscribingamu kuba tuzze tulaba pressure group wanene esinga okuba nga emanyiddwa ya people power omukulembeze waayo Robert Kyagulanyi Ssentamu
yava mu DP wa asubscribe ku kibiina kya DP oba ye party ye mother party kye kibiina kye mwakulidde mwabadde kati gwe nga gwe omuntu party ki gy'obaddemu gy'ovuddemu okuteekawo pressure group eno ya Uganda kyusa obulamu akati pressure group eno kyeyatutekesezaawo bw'oŋŋamba nti nva mu kibiina ki waliwo ogenda okusibira emabega ofuna bulungi ajja kugamba nti bw'aba avudde awo nkugambye kati waliwo owa DP agamba ye time twegatte ku basajja abo balina obumu bajja kukyusa eggwanga waliwo DP owa FDC owa UPC owa NRM agamba naye kintu kino kyavunda dda kampagire ku basajja abo tukyuse eggwanga lyaffe mu Uganda kyusa obulamu mulina ebibiina ebiri specific byemukkiriza oba mulinga bwe tulaba people power nti yes ka buli omu buli ayagala yajja neyegatta ku mugendo twali badde tugamba nti boda boda kyusa obulamu ne twagitumye Uganda kyusa obulamu ekitegeeza nti ekintu kyabani neyanziza ssebo mukulu lubo bannayuganda balina endowooza bazze bakyogerako nnyo bannayuganda ne bannabyabufuzi ab'enjawulo aba opposition lwakuba ekintu kino tetunnabakiraba naye nga bannayuganda babadde n'ensonga ekintu abantu kye boogera nti opposition ku mulundi guno eno twandirabyewo ekyenjawulo ne tulaba ku candidate opposition omu ne bamussa mu kisaawe ne mwami Museveni ne bakubagana bwe bana akalulu bwe kanaggwanga omu awangudde then ebyakalulu tewali asobola kumanya kiki naavaayo wabula ne tulaba ekinaava mu kalulu wabula tuleme kubeera ku mulundi guno emirundi egiyise tubaddenga n'obululu naye nga bannabyabufuzi abamu bajja beekwasa nti twajja bangi akalulu ne bakayuzaayuzaamu ensonga lwaki twalemererwa okuggyako omukulu ono so bannayuganda babadde n'endowooza eyo nti lwaki opposition ku mulundi guno temujja n'omuntu omusonjagala kumanya opinion yo ku kwegatta ku opposition okiwagira oba gwe oyagala tambula na Uganda kyusa obulamu muguse ensonga yammwe ekizibu kya Uganda bannayuganda bakimanyi ekizibu kya Uganda Museveni Museveni ne gurupu ye twetaaga ffenna ng'evudde mu ki mu kuva mu buyinza kyetaagisa buli muntu alina waayita ne mutaayiza okwegatta geemaanyi nzikiriza ddala mu kwegatta kasa tubanga ebiruubira byonna tumaze okudda ku mmeeza nga bifaanaganye okwegatta geemaanyi era nga kkiririzaamu ddala ya singa mutuula ku mmeeza ngaba opposition yonna nemukanya ne bagamba naye okusinziira wano mukulu Lubowa ndowooza twanditaddeyo gundi kyenjagala okumanya osobola okukkiriza okusupportinga candidate omulala atali gwe singa mbeera mukkanyiza n'ebibiina byonna byonna eby'opposition oba mmwe nga abacandidate opposition ne mukkanya osobola okukkiriza okudda emabega wa candidate omulala nja kugamba bwe nti teri nsonga lwaki tuba tetwegatta nze nkugambye tumanyize okubeera ne strategy ezitwala omusajja nga Uganda kyusa obulamu kati omuntu wabanga azze n'akulaba nga goyina vision n'aleeta ekibinja kinakikwegattako oba gwe n'olaba nga ye akusinzeeko naye nga mugenda kukwatagana nga mwena omulamwa gwe gumu gwakutwala musajja ng'ebiruubirwa bye bimu lwaki oba temwegatta okwegatta ge maanyi kyova olaba aba boda boda Museveni Museveni covid wali mu ggwanga naye olwaliro muwulago bagambye abakulira eddwaliro nti obulwadde bunafu nnyo tebusobola tebuyina makulu kati bweba tebuyina makulu lwaki ensi agisiba katulina kwegatta abantu ne bamanya amaanyi ge tuyina nti owaayi ekimala enkoko ekinyanyi ky'enkoko kyekyenyi ennyindo y'enkoko kyekyenyi musajja n'agenda naye bwe tunabanga embeera eriwo nze mmanyi agireeta nkugambye mu boda boda twagana okwegatta naye nga gavumenti yekoze eki kati bwe bamwe badde ekikola nkimanyi ne mu opposition gyekiri bwe tulabanga abantu be tugenda okutambula nabo obanga bo bwe batutaddemu nga si batuufu tujja kusigala ku mulamwa gwaffe gwe tumanyi nti tujja kutwala omusajja paka ya mukulu Lubowa kyenjagala okumanya okusinziira ku mboozi yaffe gye twakanyumya omulimu gwe wakaŋŋamba guli meja gwa boda boda obadde mwotambulira obukulembeze obwo bwonna obadde mu boda boda so kyenjagala okumanya
oyinayo emirimu egy'enjawulo gyonna gy'obadde okwasaganya nga si boda boda oba ne politics ono kuba ssaawa zino eno kati tukubalira mu political field. So twagala kumanya politics ono mubaddemuuko ebbanga oba this is your first time okurunninga? Kakati muganda wange obukulembeze kiki kitone Katonda kyagabira omuntu. Nenze kuva buto badde mu struggle zonna z'okukyusa ensi. Ninganga omuto mu myaka DP ombuuziza naye siraba lwaki DP yatulera siraba lwaki sijjayo. Nze omukulu yali omuwandiisi wa DP berekera awo waffe Masaka gye tuva awo omuntu wange azze yali atubirudinga ne tumuyigirako enkola y'ebintu nawa era olaba bwe yavaawo ebintu ne bitagala DP erisi eriwo kati segedde sebo. So mu mbeera yonna ebyobufuzi mbibaddemu nyina ababaka bayendeese nga mbayiriddewo omubiri nyina abakulembeze ab'opposition abatali ku presidential candidate benkakasa nti abamu baatuva namu naye nga mu kutuvaamu ffe twaliwo omubiri ebyatuka ku bannayuganda bingi kati tukooye tuzitowereddwa era tusazeewo ffe tukyuse embeera eno. Active politics kyenjagala okumanya ina office yonna gye wali orunninzeemu nogana nesimbewo kuba L1 chairman councillor MP anything office yonna yonna ng'eri political? Nakugambye mu ntandikwa nti Katonda bw'aba n'akyusa ensi akozesa ebinyoomebwa nga nsi nga ggwe ng'oli oyo gwe wenyooma awo gwe olina obuyinza okukyusa ensi eno. Fe abakkiriza mu byawandiikibwa nagambye Kabaka Dawudi omanyi Katonda gye yamuwanona okumuleeta ku bwakabaka ali mulunzi wange. Exactly. Kakati oba mbadde kaboda oba mbadde nsubula kagugu si ensonga naye kati etayimu mu biro byange Katonda agamba tukyuse ensi yaffe ate nga kigenda kukolebwa ya tekyetagisa kubanga oludde nnyo mu field oyagala ku field kiki kyoyagala okusoma. Nagambye nze Museveni agamba wena na bush kati ffe tulimba ye bwe yali mu nsiko ffe tuzaaliddwa ku mulembe gwe kutukulidde tetubimanyi ebyo kyetumanyi kiri ekintu eki tubadde mu field tulaba embeera enyiga abantu tulaba obulumi obuli mu bannayuganda bwetaaga kukyusa teri agenda tukyusiza bulamu ffe nnyini. Nga tuwumbawumba ensonga njagala mu kufundikirako oba mu kusiibulako onnyonnyole otugambye boda boda muzze mu supportinga bannabyabufuzi n'ebibiina byabufuzi ebyenjawulo wabula tebabafuddeeko era tebabakoledde kyemwagala kyekimu ku bibaleetedde okuvaayo okwesitula mujje mmwe mwekwatiremu mu kintu kyammwe. So najagadde okumanya biki ebyo gwe byolaba ebiremye mu gavumenti eno oba ne mu bukulembeze obulala ng'olaba singa muba mugenze mu buyinza musobola mu bikyusa. Nakugambye muganda wange kabe Museveni tuze twamuwagirako bwe yatuuka mu ntebe n'agamba ababoda boda abo balinga nswera babuukira buli omu bafuna bulungi naye nga ffe twamuteekako mu ntebe nga yakajja ne kakati n'atali omu lwaki nnumba abalala bano baganda bange tuli mu lutalo buli lumu oba bakadde bange ebibasobako sisobola bataakinga obutalo bwe tulimu ffenna lwe lumu okitegedde ssebo. So n'olw'ensonga eyo olutalo engeri gye tulina olukwatamu si baganda bange sijja balumba tugenda kukwatira wamu kukyusa ggwanga kyekyo kibuzibu ekiriwo teriwo nsonga ndala yonna. Mukulu bo nga nfundikira ngeza singa olunaku lwakedde ku makya olwaleero nga toli presidential aspirant ne bakuteekerawo ballot paper kuliko omwami Museveni kuliko mukulu Kizza Besigye kuliko Meja General Mugisha Muntu kuliko Nobert Mao tulinako Kyagulanyi tulinako ne ba aspirants abalala nga bw'obamanyi ani gwe wandironza gwomanyi mutima gwo munnayuganda gwamanyi mutima gwe oyo gwe nalitiikize
ye munnayuganda alumwanga bwennumwa bwemanga zisiriiko oyo gwamanyi mu mutima gwe nange gwe mmanyi mu mutima gwange oyo gwe nalitiikinsi olw'ebirubirwa bya Uganda okukyuka eggwanga ani gwolaba ng'afaananya kubali ku ballot paper abo bonna benkusomedde ani gwolaba ng'afaananya ebirubirwa byammwe nga bifaanaganamu n'ebibyo muvuga munange mulungi ebirubirwa birungi byayina naye struggle yeetaagamu ffe abantu b'owansi ababadde mu struggle ebbanga lyonna tuspread eddoboozi yaffe paka waggulu. Waliwo theory eriwo egamba nti ba presidential candidates bano abasinga betulaba guno omwaka kiri record breaking tulina aba presidential candidates abasukka 1 ng'ate bonna bagamba bajja mu kalulu simanyi ballot paper bwegenda kwenkana nenga nesunza okugirabako naye waliwo ebigambibwa nti bannabyabufuzi bano abasinga betulaba abantu abegwanyiza entebe eno ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda abasinga bonna basasuliddwa kibiina kya NRM okujja okutabangula akalulu ka opposition bakayuzeeyuze kibeere nga oli omukulu era yeekuumira mu buyinza omukulembeze w'eggwanga aliko kati abeere nga asigaza entebe. Ensonga eno njagala ogimbulye kuba oli omu ku abo aboogerwako kuba bwe bagamba ba presidential aspirants ng'ate nawe mwoliso ekibuuzo mbeera nnakibuuza gwe. Kakati muganda wange nagambye bannayuganda atamanyi bulumi bwe basisulamu atamanyi kye bayitamu yalina okwogera bw'atyo. Waliwo nkugambye ffe abasajja abadde mu struggle nze ndi wa boda boda naye ndi struggle man ndi muntu wakulwana ntalo tulwanye entalo nyingi nnyo nkugambye baali baleese biteeka nga ababoda boda ffenna batwagala mu kibuga ne tuyiwawo omubiri twabiremesa. Kati mu mbeera eyo yonna yonna etuzze tukola teriiwo kabonero kalaga nti tuzze kukyankalanya mbeera wabula olutalo yita wali mpite wano wali we tusembera ogenda okutegerera omusajja yaani gw'olina okudda mu mugongo gwe ali eyo atanakitegeera ne bw'onoomanya nti abasajja bano mu butuufu mbalabye baatwala omusajja gundi sijja mwogera linnya gw'omumanyi twakozesa ki bumalirivu obumu obwo kati era bwe bumu tugenda okuteeka ku musajja tumusindikirize paka lwakitula naye gwe munnayuganda munnange oba munnabyabufuzi ababaddewo ebbanga lyonna kuba tubadde tubajje tubawagira ekyo kiteegaanika ne ku mulundi guno tegenda kulaba muntu agenda kuwagira bannabyabufuzi bakubi bannabyabufuzi baagala bakulembeze. Mukulu bo wanga naatera okukuta kyensembayo okwagala okumanya oli musajja mufumbo kubanga batugamba ebimu ku qualities ezisooka mu ntebe mu byobufuzi olina okuba nga oli mufumbo oba nga olina omukyala kuba abantu bagamba batunuulira nnyo omuntu singa oba osobola okuddukanya famire yo bulungi seza neggwanga oba osobola odivuga. So kyenjagala okumanya oli musajja mufumbo era bw'oba oli mufumbo omukyala amwakkiriziganyiza kuba ebyobufuzi bino kintu kizibu nnyo abantu abamu batiisaayo abantu baabwe so njagala okumanya omukyala yakkiriza naga agenda. Kaakati nze n'olwedde n'abaana wabalabye edda ndi musajja mufumbo nyina abaana ndi musajja muzadde naye ekyokubanga eggwanga lyaffe lyetaaga okununula mukyala wange mutuula naye ku mmeeza ne mugamba luno lwoya lwa mu nnyindo bino bye biro byaffe bye tulina okukoleramu kati gwe oli muvubuka munnange ensookera gigamba ki omusajja tukalekasa emyaka 35 era okyanyumirwa okyali ku mulamwa gwe gumu atongere yalaunchinga vision 50 era oyagala tubeere ku ekyo kimu kyogamba erino eggwanga yalitandikawo ekyo sikimanyi so n'olw'ensonga eyo bw'abanga si yatandikawo eggwanga lino tusazeewo buli mbeera yonna n'amaka gaffe gwe munnayuganda ali awo tebakulimba tosobola kufuna tulonga enjala ekuluma ebyo embeera gyatufugiddemu ng'agamba abantu nti tugenda kwebaka ku tulo abantu ne beebaka otulo ne bayitawo kati twagala ku tulo twagala nsi ekulaakulana. Njagala osinzire wano wennyini ku mukutu gwa muno osabe munnayuganda ali eyo akalulu kubanga
ate by the way era ndowooza otunnyonnyola n'otunnyonnyola gy'ogenda engeri gy'ogenda onnoonyaamu akalulu kaneeno kuba kali scientific ku mulundi guno tugenda kozesa social media TV na radio sente ezo kuba luli twabadde tubaza akawumbi simanyi oba kati kakyamala naye ogenda tubuulira engeri byonna gy'ogenda obikolamu mu kusimbulako omulwanyi omugezi bw'aba akola byakola alina byeyesigaliza omuntu atalina mizi tasobola kumalako kati bwe mba nga olwaliro nga ndi ku TV ya munno ate nenkwata ekintu nekyonona nenkyabya mba mpadde omulabe okumanya nti blockinga wano na wano na wano gwe manya kintu kimu tugenda kujja omusajja mu buyinza aba boda boda febe tubesinzeeko ngenda kuleeta nkwekasi ogenda kujja ojje mu conference yafe yaba namawulire ng'otulabe nga ba MP 8 bavuddeyo otulabe nga bavuddeyo ku district otulabe nga bavuddeyo ku kansala tetuze gezaako ekyamazima tuze kukyusa ggwanga tuze kukyusa njagalo wa boda boda ali eyo anasigala eyo bajja okwanjula mu makaago nga tomulaba nga muntu ali awo omanye nti abasajja bano be baali batonderawo embeera yatusuubuza abantu ebasindikiriza okubeera eyo muna Uganda ndaba sirya mu bigambo byange mpagira tuwagire wagira Uganda change life wagira Uganda kyusa obulamu ogenda kulaba ensi eno bwekyuka tebakulimba nti ono omusajja alina amaanyi mangi tatusobola ffe tumusobola mbagambye mutuwakalula ebisigadde mu bitulekere tumusobola neyanza olwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala okay tubadde n'omukulu luba watone era nga tubadde tuwaayamu naye ku bino nabiri ensonga ezimu kuzaamutanudde okujja okusaba entebe oba okwegwanyiza entebe esinga obunene mu ggwanga era nga ensonga zazitunnyonnyodde bulungi Uganda kyusa obulamu tekibiina kyo oba pressure group mwagenda okusinziira okulaba nga akyuswa gavumenti eno n'obuyinza era nga agambye ye abesingidde kuba boda boda industry eno agirinamu essuubi lingi kuba industry erimu abantu obukadde 12 babeera nga bonna bakulonze era toba wabyawo naye nga Dambarige manya gange obadde mulabe mulungi nnyo okuba gye twatandikidde tubadde Kosovo waneeno abantu b'e Kosovo mbatumiddeko nnyo bembeera nga mbadde mutulaba muyina president essaawa zineeno state house eri wammwe wennyini so muli b'amaanyi nnyo abantu b'e Kosovo mbawa ekitiibwa naye nga nsabe mbasibulira waneeno tukatagana omulundi oguddako osogenda ku Facebook tekamu ekigambo munno peji yange ojaba ogira ogilikinga ofollowing ojaba osobola emirimu emirala gyenkola namba yange esimu kweryawo osobola okujja mu kabox kange aka WhatsApp osobola okunkubirako ne tunyumyamu ku mboozi eno oba ku mboozi endala yonna gye nakola oba olina ky'owabula olina ky'oyagala okumanya osobola okuba nga oyogera nange okay